okimanyi nti abantu tebamanyi lwaki balonda. Okimanyi nti ebibonyabonya Uganda olunaku lwa leero nze nsobola okugamba nti si mwami Museveni. Kiki ekizibu kya Uganda be bano bamwananchi abantu babulijjo kitya. Kati kankubulire kiki ekitambula wano mu ggwanga ky'omanyi nga tekiyita mu parliament? Byonna biyita yeeyo, okuviira ddala ku musirikale, musawo akola luguudo, buli kintu kyolaba, gw'akatale afuluma wabweru w'eggwanga aweereza ssente, buli poliisi gy'olaba nti yekunyigiriza eyita mu parliament. Naye omuntu bw'ajja okusaba akalulu ka parliament nga gw'ogamba oyo mwana waffe ne tumutwala agenda aliyeko, nga wera nti ate eri waliyo byagenda oyisizaayo nga weerabidde nti enju gy'osindikamu omuntu yeekola obulamu mw'otambulira, n'otafana ku mutindo gwa muntu kigw'osindikayo. Obadde okimanyi nti singa si parliament yaffe ya Kibogwe, singa Museveni yavaako dda? Kitya singa si parliament yaffe ya Kibogwe, singa Museveni yavaako, ekisookera ddala parliament yaliko ekkomo ku bisanja. Baani ababiseseetu babaka ba parliament? Kati ani ekizibu aba Museveni? Babaka ba parliament ani yabasindikayo? Ffe balonzi. Kati ekizibu aba Museveni. Bwe bajjawo ekisanja ssemateeka n'amukwata emyaka egirimiti, ani yajjawo egirimiti? babaka ba parliament. Ani yabalonda? Yeffe abantu. Okitegeera kati ekizibu kya Uganda si ye mwami Museveni, yeffe. gwe omulonzi bw'oba okyalina mentalite nti Edi olidde nnyo katutwale ne Kalusha aliyeko, tukyabonaabona ebbanga lyonna. Ate nagamba bakyabonaabona kuba at the end of the day be bali mu kukaba bbeeyi y'emmwanyi. Kati kyokka ate ng'ekyewuunyisa olese ekyokulabirako ekirala, ate ekyewuunyisa bennyini abawaayo emmwanyi babazzizaayo. olese ekirala, singa si babaka ba parliament abantu ba bulijjo baalitwadde mu kooti z'amagye. Nedda, emmwanyi baali gitunze. nedda. Kati Pasisi Namuganza alina okudda. Edi Honorable Theodore Sekikubo alina okudda. Toyinza muleka otyo. Bahati ono wa wano, David Bahati agenda kudda independent. Omanyi lwaki? Bano bo tebaamanya trick y'akalulu kano. Trick yali bweti, Muhoozi yalina ababe ba candidate ne bakanya ne muzeeyi nti abamuleka tubagireyo mu kalulu tuleete abaffe. Abagezi abaabalabuka be bajja gy'odongo abagamba wano kati omugezi opuulinga Evelyn Anite opuulinga bano abalemeddewo ekyabalidde lwakuba tebategedde nti kyoyogedde transition of power. Babadde mu 7 zimu, tuli ku Muhoozi zimu. Kati obukozi obudde buno abaagudde mu kamyufu k'enaalemu emitwe gibabaluka obwongo bagamba they can retain those places nga abalonzi bebasazeewo. Alangirira yaani Museveni naye akimanyi bulungi nti mutabani we baamuganye, naye tali wiringi kukyusa kuteekawo muntu mulala. Kyova olaba kanaakalulu bagenda kuteekamu ssente zonna ezisoboka okufuna ababaka ba parliament abajja okuleeta ekiteeso nti omwana tumulonde ng'ayita mu parliament. Ekitegeeza ekintu ky'oli mu kwogera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekintu kyabeera akubiriza abalonzi ng'abagamba nti we munaanyiiga ne musituka ne mwekwatiramu mulimanyi okukyusa ensi eno nti ffenna kitukakatako. Yes. Jeno Muhoozi agenda okuyingira amagye mu 1999. Waliwo omusajja gwe bayita Major General Kahindo Tafiire, omumanyi? Major General Kahindo Tafiire yayingira amagye mu 1975. Kitegeeza agenda okuyingira amagye Jeno Muhoozi yali alina omwaka gutya gumu. Naye olwaleero ye mukama we. Mu myaka 10 mutabani wa Kaine Rugaba ajja kuba mukama wa Tafiire. Kati nokuwale kyakulabirako kati okudulanga ku nedda bino kati bwe twogerera ebyo Tafiire byafaayo abamu bayinza okugamba nti kati ffe 7 mu egyo tetwaliwo tubisomako obusomi. Ono bamulaba bamulangiridde 2025 mugenda kubiraba nti yayingira ndaba wano mu 2025 taata we yatugamba nga bonna abaaliwo b'omanyi nga ye mukama waabwe. Era ne taata wa bwe kitambula bwe bakirowooza ojja kulaba nga naye bw'alituuka akivuga akitwale. Kyova olaba abaana ba Jeno Muhoozi bona gobadde olina gw'olabako mulimu light. Newunyiza n'okulaba nga amulina omwana omukulu. Alina abaana balinga 4. Kati kankubulire Eddi, kube baakubye abasinga be twewuunyizza
olaba kube bakubye ebitundu 95 bwe banaddira tebajja kulya. I agree with you. And secondly, abagenda okuddira bagenda kubeera batono. Olaba kati mu nsi ezira demokrasi ow'ekimemete party primaries zibaayo, naye bwe bamala okulonda bateekawo obukiiko bubeera obu ne bano bakatatu wabeerawo akakiiko akawuliriza okwemulugunya ne wabeerawo ne reconciliation committee ey'abaana eriruddawo balina yakuwuliriza okitegeera ne walina okubeerawo reconciliation committee nedda anti reconciliation yajeddiza yettiivu anti kati abayite tasobola egenda kubaawo tasobola bayita mbuza lwaki ayagala kuwa mwana ntebe anti katasobola kera ku makya ayite Ssekikubo ne Lwashandi jonna twabadde tukolana emboozi ne muzeyi Kirumira yakugambye Lwashandi abakojja wa Ssekikubo Lwashandi alina oluganda ku Ssekikubo kati edi kati kankubulira ekyo this is a projection naye akalu katuusiza n'okwagala okutta omwana we Lwashandi ng'ayagala kutta Ssekikubo. This is an opinion, yes, and a projection jensuubira nti it will come true. General Museveni gw'onaalaba ng'amuyisa omusisinkana tajja kudda mu kalulu. Allahu Akbar. Kale tubanirizaako basebe ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutulamu balo kubanga gye muli Uganda mu ggwanga mwe tuwangaalira ebintu tubiraba as you see them that side. Batugoberera nga muli mu nsi gye mukakalabiriza emirimu tubagamba nti mugyebali gye mutusaako engalo tuzze mukulu Kalushi abadde abuze kuva lwe yeewandiisa ground zimufuukidde ground bakolo alero lwe muguddeko ne mugamba jangu tusooke tuweeko kye tuwaya waakiri 2-3 so kubabuzeeko. Yes, abalabi ba Great Media babuuzaako mwebale okulaba channel eno abantu balaba channel Eddie obadde omanyi tuli wano tumala budde balaba channel mwebale nnyo ku data ono wakawereege wabula mwebale naye abatunda data batuguzaaki nalabye Kilimanjaro Telecom gundi balese internet muno bava Tanzania era minister wa ICT we Tanzania yabadde mu Uganda was it yesterday yesterday but one by yesterday bazembu balabe engeri gye bagenda okwongera ogazi yamu internet basinzira ku kinti kati batuwa 5 GB kati 2 GB ng'owaddeyo 2,215 ekyo Telecom companies zikibira mu bubbizi wa ne Uganda bangambe Kenya mu data ta expiringa ne minutes bw'ogula GB zo 2 ozikozesa mpaka kuggwako. Anyway, Uganda batukulembera bayayi kati n'abatukolera ba service delivery bakuteekamu obuyayi. Tuvala abatwebaza abakozesa data waabwe okutulaba nnyo tubeebaza mwebale nnyo kati mulimu ne lwogula GB 12 dakiika ntono ne bakulaga used 50 olimu 80 200%. nze nyina lwenkozesa ku simu kati ate eno yo kale eyo 5G mulimu lwendaga nga ntaddeko GB 5 nensooka nteekayo vidiyo emwawo mu process nga nkyagira abwerabise ne banga ya used 80 ogenda okeberayo nga nyina 8 kati netagisa okulodingako kati tubiddwa mbalamusaako nze Morris Ule MP to be Bukomansi North Constituency tukyali bakakamu nnyo tuli ku ground tukyagitalaaga munoonya buwagizi bannaffe baba NRM bamaliriza akamyufu kaabwe bamaliriza okwebba omanyi bw'oba omanyi bagamba nga tonnatenda muntu mutwe bunene osooka kunyiga ku gugwo ate Serukama Mayute bw'okwata mu lyalwo nga lukola ki nga luwoloma kakati abo abasajja babadde abamu tebamanyi bulumi buli mu kubbibwa nga balaba abantu ababbiddwa ku mulundi guno muzeeyi naye baawulidde obulumi obuli mu kubba akalulu. Twakyogerako wano mu vidiyo ze tuzenga tukola nti tugenda kulaba ababaka abapya bangi. It is not by accident. Kiteeketeeke twayogera wano twakola vidiyo zezaalinga 3 ku nnya nga twogera ku transition eriwo ne tugamba nti waliwo okujja abantu politics mu technical mu magye buli wantu wonna wali obuyinza waliwo okwera abamu nga bagamba nti oyo propaganda mwakirabyeko akalulu kakati bali awo buli omu apapalanzira independent
nzira independent bagenda kuba banjo singa ku kiwedde ate tebajja kubeerawo ngamba banje bagenda owangula aka isi anti kati kiri bwe kiti tebajja kubeerawo batya tebagenda abasinga tebagenda kudda kati jukira akaluka balonze nga 18 olwali 17 rather balonze nga 17 olwaliro mmeka 22 yes 22 kati ekyo kibange nkoko wakatema ko mutwe epapala soko ulire mulimu bemanyi kati passes namuganza ayina okudda edi kuona lebo Theodore Sekikubo ayina okudda toyiza muleka otyo Bahati ono wawano David Bahati agenda kudda independent omanyi lwaki bano bote bamanya trick ya kalukana trick yali bweti Muhozi yayina ababe ba candidate ne bakanya ne muzeeyi nti abamuleka tubagireyo mu kalulu tuleeta abaffe abagezi ababalabuka be bajja Jodongo abagamba wano kati omugezi opulinga ban Evelyn Anite opulinga bana abalemeddewo ekyabalidde lwakwa tebategedde nti kyoyogedde transition of power babadde mu 7 zimu tuli ku Muhozi zimu kati obukosi obudde buno abagudde mu kamyefu kenalemu emitwe gibabaluka obwongo bagamba they can retain those places nga abalonzi bibasazeewo alangirira yani kati kankubulire Eddie kube bakubye abasinga betwewunyizza olaba kube bakubye ebitundu 9 bwe banaddira tebajja kulya I agree with you and secondly abagenda okuddira bagenda kubeera batono olaba kati mu nsi ezira demokrasi ow'ekimemete party primaries zibaayo naye bwe bamala okulonda bateekawo obukiiko bubeera obu ne bano bakatatu wabeerawo akakiiko akawuliriza okwemulugunya ne wabeerawo ne reconciliation committee eyabana eriruddawo bayina yakuwuliriza okitegeera naye walina okubeerawo reconciliation committee nedda anti reconciliation yeyajediza yettiivu anti kati abayite tasobola egenda kubaawo tasobola bayita mbuza lwaki ayagala kuwa mwana ntebe anti katasobola kera kumakya ayite Sekikubo ne Lwashande jonna twabadde tukola n'emboozi ne muzeeyi Kirumira yakugambye Lwashande abakojja wa Sekikubo Lwashande alina oluganda ku Sekikubo kati Edi kati kankubulire ekyo this is a projection naye akaluka atuusiza n'okwagala okutta omwana we Lwashande ng'ayagala kutta Sekikubo this is an opinion yes and a projection gyensuubira nti it will come true General Museveni gwonalaba nga amuyisa omusisinkana tajja kudda mu kalulu ne bwanaaba Sekikubo ekyo yakikola ku gundi ku Shatsi Musharure okitegedde essaawa eno yo akyatunudde bakyapapala naye gwe konaawulira ng'atandise obbasisinkana gwanasisinkana tajja kudda mu kalulu ebangambye n'akekasambya nti ayagala kayingiramu kino ekintu kiri serious tolowooza nti abantu abayitamu by mistake tolowooza nti abantu bagwa by mistake bonna buli yayitamu lwa nsonga kati kitutuuse ku kiwandiiko kya Mwami Museveni kyeyagala dde ategeeza nti agenda kukwata baligesitwa kiki bakaddemu kuba ligesitwa yamaze okuddikira eyalinga kati bwe bamukwata kyekiddako kusazaamu is to nullify kiki kati ekyo kiri psychological kitya bw'oba oyagala okukakkanya omuntu osooka n'ofeelinga sorry for him osooka n'ofeelinga sorry for him kati bw'omala okufeelinga sorry for him omuntu oyo akufunamu obwesige nti ogenda kumuyamba kuba awulira ng'ensonga yo gy'oyogera akunyidde n'obitegeera n'omufunamu obwesige bw'omala omufunamu obwesige kyayagala kyakukozesa okitegedde kuba bamaze okuteeka mu layini ye nti nirigesitwa wuno baba bano bake kati ajja bakwata bamale okutegeera then abagambe however bino byabaddewo tunula bino byatambula muzeeyi batujjako ssente munanga muntu nti ani azibajjako nti ye gundi mumpe namba zammwe nja bakubya n'abaana abagamba naye nammwe mukola ensobi singa mufunayo ku bujulizi nga bakola ki nga bazibajjako kati oba tokyabanja oba weddeyo naye nga wano asose kukulaga nti kyoyogera kikoze eki so muzeeyi ali tricky nnyo bano abantu bonna be babasudde n'ekigendererwa kubanga Edi kati kankubuulire
ndowooza bwe wabanga waliwo baddewo kalulu aka primary akaali kagenzeemu ssente kano akalulu kabaddemu ssente nnyo natusobola okulaba Simon Muyanga Lutayanga yeeyuza n'ono omwami wani ono yani ow'enaaleemu waliawo ye nga yeewakana twataddemu ssente ono nga tetwagabye ono nga mugamba twagabye nnyina ne balance wuno mu nsawo mwali kati Simon Muyanga Lutayanga kyeyabadde anoonya kyabadde kiki anti kati Simon kyovulaba politics alimu okuyiga bwemuba mugamba nti mwaba NP babasuulamu bambega mwe lwaki temusuulayo eri bambega kubanga Simon ye yalabisenga ambega wakagende wa muddia otandise okujjayo obuzwina bwokasuka mu mulyango kazatandise nti ffe tuli babbi twabba ololo nemanya nti kati awo ali mu kubalaga nti kyemwagala kikola ki nze newunya Edi ssente akakiiko k'ebyokulonda ze kateeka mu bantu mu bibiina by'ebyobufuzi neebuuza lwaki essente ezo tebazikwata ne bakola kye tuyita civic education mu bantu okimanyi nti abantu tebamanyi lwaki balonda okimanyi nti ebibonyaabonya Uganda olunaku lwaleero nze nsobola okugamba nti si mwami Museveni kiki ekizibu kya Uganda be bano bamwanayinki abantu babulijjo kitya kati kankubulire kiki ekitambula wano mu ggwanga ky'omanyi nga tekiyita mu palamenti byonna biyitayo eyo okuviira ddala ku musirikale musawo akola luguudo buli kintu kyolaba gw'akatale afuluma wabweru w'eggwanga aweereza ssente buli polisi gyolaba nti yekunyigiriza eyita mu palamenti naye omuntu bw'ajja okusaba akalulu ka palamenti nga gw'ogamba oyo mwana waffe ne tumutwala agenda alyeko nga were nti ate eri waliyo byagenda oyisizaayo nga weerabidde nti enju gy'osindikamu omuntu yeekola obulamu mw'otambulira notafana ku mutindo gwa muntu kigwosindikayo obadde okimanyi nti singa si palamenti yaffe ya Kibogwe singa Museveni yavaako dda kitya singa si palamenti yaffe ya Kibogwe singa Museveni yavaako ekisookera ddala palamenti yaliko ekkomo ku bisanja baani ababiseseetula kati ani ekizibu aba Museveni ani yabasindikayo kati ekizibu aba Museveni bwe bajjawo ekisanja ssemateeka n'amukwata emyaka egirimiti ani yajjawo egirimiti babaka ba palamenti ani yabalonda yeffe abantu okitegeera kati ekizibu kya Uganda si ye mwami Museveni yeffe gw'omulonzi bw'oba okyalina mentalite nti Edi olidde nnyo katutwale ne Kalusha alyeko tukyabonaabona ebbanga lyonna ate nagamba bakyabonaabona kuba at the end of the day be bali mu kukaba bbeeyi emmwanyi kati kyokka ate ekyewuunyisa olese ekyokulabirako ekirala ate ekyewuunyisa bennyini abawaayo emmwanyi babazizzaayo olese ekirala singa si babaka ba palamenti abantu ba bulijjo baalitwadda mu kooti z'amagye nedda emmwanyi baali gitunze nedda kakati nze bwe nkugambira nti twali badde tuteeka essira mu kusomesa abalonzi n'omanya nti omubaka wa palamenti gw'osindika mu palamenti alina mutindo gwenkana kikubanga buli kintu kyonna ekitambulira mu nsi muno kiyita mu nju awo oli ayinza okungamba nti ate mu biseera bya lockdown Museveni yayita ddi mu palamenti nga yagamba bugambi nti mbasibye temukola era eyo palamenti sebeera obwo obuyinza palamenti yebomuwa ng'eyita mu ssemateeka singa palamenti bukyenkya negamba nti akakayingo tukaggyemu taddamu kukola executive orders ate ye ali omu bali bitaano okitegeera kyova olaba kano akalulu kabaddemu ssente empitirivu because bwe baleeta omwana Museveni naye akimanyi bulungi nti mutabani we bamuganye naye tali wiringi kukyusa kuteekawo muntu mulala kyova olaba kano akalulu bagenda kuteekamu ssente zonna ezisoboka okufuna ababaka ba palamenti abajja okuleeta ekiteeso nti omwana tumulonde ng'ayita mu palamenti ekitegeeza ekintu kyoli mu kwogera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekintu kyabeera akubiriza abalonzi ng'abagamba nti we munaanyiiga ne musituka ne mwekwatiramu mulimanya okukyusa ensi eno nti ffenna kitukakatako yes baagala kuteeka era kivula kiki kye nagambye bwe twatandikidde omubaka yenna eyagudde gwe baasudde tajja kudda mu palamenti ne bwe kinaba kyetaagisizza musirisa ajja kusirika bajja kusirisa mu mirembe bonaagaana osirika mu mirembe ojja kusirika ku mpaka waakiri bakuwa ogufa ogumale mu myezi bagukuggyemu kubanga bo si beeteefuteefu kutta ddiiru yaabwe
nze nkubuulira mu myaka ejijja gwe mwana winki togenda kulonda president kubanga omwana mwamuganye ate ayina okukufuga okusinziira kwa agenda. Walabika Twitter ke ng'agamba nti aba security SFC egenda okuuma ba presidential candidate. Naye mbabuulire Katonda bwakuwanga obuyinza. Ate oyo mwana ayogera ng'asaaga byaddala ninga byayogera byaki bana abamutwala mbu mutamivu bensaasira byaddala. Kati dynasty bwetyo bwetandika eva ku kitaawe baagala kugiteeka ku mwana. Kati ndowooza like was it yesterday but one we yatugambye nti mutabani we naye yayingidde amagye. Mutabani we Rihama Kaine Rugaba yayingidde amagye ali ku ddala lya private mu salary structure ya UPDF empya afuna emitwalo 6 n'obugwamu awo. Olowooza mutabani wa Jeno mu Uganda yali badde anonyayo mulimu gwa mitwalo 6. Jeno Muhoozi agenda okuyingira amagye mu 1999. Waliwo omusajja gwe bayita Meja Jeno Kahindo Tafiire omumanyi. Meja Jeno Kahindo Tafiire yayingira amagye mu 1975. Kitegeeza agenda okuyingira amagye Jeno Muhoozi yali alina omwaka gutya gumu. Naye olwaleero ye mukama we mu myaka 10 mutabani wa Kaine Rugaba ajja kuba mukama we Tafiire. Kati nkuwale kyakulabirako kati okudulanga kungi bino kati bwe twogera ebyo Tafiire byafaayo abamu bayinza okugamba nti kati ffe ensanvu mu egyo tetwaliwo tubisomako obusomi. Ono bamulaba bamulangiridde 2025 mugenda kubiraba nti yayingira ndaba wano mu 2025 taata we yatugamba nga bonna abaaliwo b'omanyi nga ye mukama waabwe era ne taata wa bwe kitambula bwe bakirowooza ojja kulaba nga naye bw'alituuka akivuga akitwala. Kyova olaba abaana ba Jeno Muhoozi bona gwe badde olina gw'olabako mulimu light. Newunyiza n'okulaba nga amulina omwana omu alina abaana balinga 4 Muhoozi be tumanyiiko abali official nga bw'olaba taata we bwe yasitaginga Muhoozi yekko omulenzi gwe tumanyiiko. Naye yasitagingayo bana ndowooza abalenzi 2 n'abawala 2. Ne gwe badde olina gw'olabawo kati baamuleese waali buli ayingira amagye bamuwogera nti yayingidde amagye mutugambye kati batandise okumuleeta mpola mpola muleme kwekwasa nti yakulira walanka ezo. Omanyi wano bw'onoonyereza ku bantu mu magye ga Uganda basinze okusoma ennyo ye Jeno Muhoozi. Asomye nnyo kikyatasomye mu magye muno kikyatasomye mu magye muno. Era ndowooza ne taata we atuuka n'atuwulira omutabani we n'agamba naye mutabani kiki kye sikukoledde nga tokoleera kiki kye sikoze. Buli kantu akamukoledde. So kakati bino ebyokweyuzaayoza era omuntu yekka eyabala era agenda okulumya abasajja bano omutwe ye muntu eya withdrawinga n'agamba sigenda kudda ngenda kwesimbawo naye sidda mu kamyu. Oyo yali mugezi nnyo kubanga tolina woogenda mumukwasiza yagaana togenda mumukwasiza mateeka ga kibiina akuga nti ekibiina kyo kino ne kino ne kino kikyamu mwe mugenzeeyo nono mumwogeredde amafuukuula aganye okujja kati mugenze mu kamyufu ate mwogera ebigambo ye byayogera nga kati buli yagaana okujja ali mukuba ndiikuula ali bwati. Okitegeera bamweta Sekitulege kati wano Museveni omuntu gwasinga okutya ye muntu ali strategic era abantu abasinga obugezi mu magye basiiba mu State House. Abantu abasinga obugezi mu magye basiiba mu State House waabalabira nga bakolayo ki abawo buofiisi awo beeraawo nga akumonitalingira awo tozungazunga aye nali mbuuza abaana naye balisinzira kuki nga batwala omuntu mu SFC. Kyatulooza tuwaliko bali kuruutinga nti ono SFC bali kuruutinga bwe balabamu ow'eggume ow'emputtu ow'empaka gwe bateeka mu State House bwe batwala mu SFC n'akola training ya SFC. Kati wabeerawo abaana abagezi bano, ono mugezi mu tekinologiya, ono mugezi mu science, ono mugezi mu kino, ono alowooza nnyo. Abo abamakingira babeeraawo akuwa ssente zo buli kimu naye ng'obeeraawo. Nali nyinako omu gwe njogera naye n'aŋŋamba ffe tufuna ssente
tuli mulamu bulungi tulya bulungi buli kimu kiri bulungi naye toba na mirembe tomanya kiddako anti n'okufuluma obufulumi mu kisaaka tebabuuza edi aliwa kuba bagamba oyo mugezi singa agendako mu nsi eyo ayinza tufuukire ki kati ono omusajja kati olaba amakinga okuva ku security kati ate gwe munnabyabufuzi so oyo yenna alowooza nti akamyufu kamukubye agenda kwekyanga walabye ekyabadde ebusoga Anita Among versus Kadaga omanyi bakola akajegere abamu ne basimba emabega wa Kadaga abalala ne balole wa Amongo ng'omusimbi guyiika Kadaga yakubye abaniga ye yaswaziza Amongo banna Kadaga buli yabadde kajegere ka Amongo miranga anti Kadaga nawulidde babiri owa buya simanya ne bulagula Kadaga Amongo beyayisizaamu ababiri abakyaganye Kadaga be nalabye aleese okupetitioning anti kati abasinga bajja ku petitioninga era kyovula muzeeyi yatugambye yakutteyo n'omunaana mubamu ku beenyigidde mu kubba obululu naye kakati muzeeyi ye masita w'okubba obululu ate tewaba akulimba nti waliwo ekigenda wano mu maaso nga muzeeyi takimanyiiko aba abimanyi ekitegeera kati ebyali lw'emiyaga byonna yabimanyi naye ye ng'agamba kimu lwashande anti kati lwashande wa mutabani yabeerawo awo kati anti kati nze kasa nalaba Toyota ng'agenze no before even ne kutale center sebo yaliwo anti sokoleke gundi bwe yajja n'akola laale yasooka erw'emiyaga lwashande Toyota yagenda nze bw'olaba nga Toyota alina waasonze anti vice chairman bw'olaba nga alina waasonze gw'omanya Kayini Rugaba alina kyagamba kati ono Toyota yagenda okubeera nga salimusale mu gavumenti yono kati akuba nti kye nawulirako ku Jeno oyo takolagana na bantu bagezi muhozi era gwe kasita otandika ayina mmo ng'akuteeka wala kyova olaba era bw'onoonya abamwetoolodde bakyali baba ku lusegere bebo ba yes ebo ba yes so kati kyekyo edi tewabawa akulimba nti akanyumidde ke Kadaga ne Amongo kati abo already Kadaga yaba yawininze yamaze okukulaga awanti kati bibiri gw'otambula ne Magogo agamba ono mulamu waffe kubanga ogwo musoga kati ogamba ono mulamu wammwe mukyala wammwe mu mulonde Kadaga yagamba nze ndi mwana wammwe ndi wa wano kyekimu ne Moses Ali kati mubamu ebitundu ebimu okuleka ng'ogyeko like wano mu Central Region nti wano mu Central Region abantu abaali bazze nga babeerawo nga bolaba twali tulinawo nga bolaba nti Ben Kiwanuka abo abasajja abalekawo amannya gaabwe Central Region erina abantu abajja bakyukakyuka terina bantu bankalakkalira nti aliwo omu naye bwogenda mu regions endala zirina abantu nga boko basibidde enkoba zaabwe kati olaba abantu beeyo mu West Nile bagamba ku Moses Ali kati yalinga olujegero olubagatta ne Museveni naye Moses Ali omulaba n'okwogera alinga atayogera naye okimanyi nti essaawa eno Moses Ali ali mu kupanga West Nile efune ministry nga bw'olaba ministry y'Ekalamojja nange mbirabyeko awo naye nga gwe mugamba tayogera yekyanga bwekyanzi nakulya butambaala naye ng'omuntu yeekyanga owulira nti ate ebintu bya movinga bigenda beerawo all the time birina kyebigatta ku kitundu kyabwe kati abantu bagamba wadde ayuguuma ffe katugende n'ayuguuma nga gwogamba abantu bajuma ni basiru naye nga mwe abalina bampuuga wano mu Central abategeera ba Honorable Muhammad Nsereko ba Mukaaku bali wano beekyanga bwekyanzi ate bo beekyanga bawogera naye nga bw'obuuza kiki kyagattako ku regioni kuba omusajja alobinga ate gaasobola okukifuna babawe ministry n'amagabo be y'Ekalamojja ne bwali baafudde kitegeeza bali basigala bagamba nti yatuwa ministry tukolera ku nsonga zaffe oseramu byafaayo abaye bwali so kakati eyo statement Kadaga yamaze okukola ki ogiwandiika era kati Kadaga yamaze okulinyisa omuwendo Museveni kasito improving by numbers Museveni omulaba
asobola okuloka n'okola by'omulimba byonna nze ndi kino ne weekyangira mu maaso gaawo kasa numbers zikubula kalaasi kati awo ye Kadaaga yalinyisiza omuwendo era ne mu kisanja kino ekiddako ayina ka ministry kagenda obeeramu okuba minisita lakuba kati ekizibu yakyagirimu embiranye wegenda okubeera ebibiina byabwe second national vice chairperson wa women anti kakati era ekyo ne bwanakiwangula Amongo it's okay naye era oli agenda sigalayo nga mubaka anti Mwami Museveni yakutya okudda mu parliament kasita okuma mu parliament amanya mwakasita busayo kasita ogiyingira Mwami Museveni akumanya olina value taddayo okuzanyisa sakunyumiza gundi we nagamba Tango Odoi we yagamba bw'oyingira wali nga bamanya kati gwe switi ngajja kati kakugamba olaba twakagabo byeyagudde ebyo kati kagabo waliwo n'abatakyakwata simu ze Museveni kati amukubira takwata ababalamu abamutwalayo tebakwata ne Muhoozi waba yamusinkanako nga alina n'ennamba ekatakwata akimanyi kyamugamba ate ekyokubiri talina kyagenda mumukola zino ennaku ezigaddeyo tebayisa mateeka babeereyo ate kati egenda nakuwummulawummula actually ejja kuddamu tegenda kuddamu gwa 8 bagisiibule egendeddemu mu gwe 10 awo gwa 11 bagisiibule egende mu live tedda mudda kulayira ati kati waliwo kye bayita political euthanasia kyeki ekyo mass killing omuntu akutta omuntu someone can murder you peacefully omuntu nakutta naye nga takozesezza lya kugamba nga bwolaba tukize embusawo oyinza okuba nga walwala kookolo ng'akulidde ng'okusinziira ku science tokyasobola kuwona naye ng'okyalina obulamu kati abasawo ne bagamba Eddie ono tumuwummuze ne bakuba eddagala n'ofa kati mu busawo kye bayita euthanasia mass killing ate ekirungi oli sajoni kagabo bamukoze kati akimanyi kakati ne mu byobufuzi basobola okuwummuza naye nga gwe totegedde gw'olowooza bakusitula naye nga bali mu kuwummuza ye Jimmy Lwanga yakoze atya naye yagudde Jimmy Lwanga naye yagudde ati nga bagudde kati twakagabo bamuwummuza nga tamanyi kubanga ekisooka abantu bonna bagira ku kaadi ya Nuupu nga tonneepika lyanyo sooka n'okkiriza nti abantu baali eager for change. Of course, even now. Kati abantu, yes, even now. Kati abantu babeera eager for change baalonda buli muntu. Kati okwepima amaanyi obadde olina gepima ku kisanja kino. Ayina kyokubiri kankugambe kino kati nkikubuulira kusinziira ku ground. Mwami Museveni yakoze ensobi okusuula abantu bano. Nze mba Mwami Museveni nandikutte abantu bange bempulira nti benjagala bajje mu cabinet mu parliament bali ne mbaumuza nti bwe bandibadde 10 leka mbawe biliyoni 10 buli omu biliyoni mugambe that's your retirement money genda otule tudda mu kalulu twagala ono olw'ensonga ABCD mwengenda bayita muwakiri abalimbe mbuza lwaki obusungu bwe batadde ku bantu bagenda wunzika nga abanupu be bagenzeeyo anti kati Ediraba omuntu bwakujja mu kalulu nga tamaze kunafuya mu bantu obogenda mufuukira badeni okitegeera kati alina okusooka n'akulabisa mu bantu nti toyina buki toyinayo bantu bakuwagira bw'amala okulabisa nti toyinayo bantu bakuwagira kitegeeza gwe ogenda okubagayininga era bw'omuntu ajja genda otula nabo bamugambe twatadde sente nyingi mu kalulu biki kitegeeza olimu oyagala bazikuddize kati ajja kubuuza wataddemu mmeka nti nataddemu akawumbi bakuwe bubiri tojja kunyega ate onaayogera ki wewe tutte naye bwakuyita nga tonnagendayo eri osigalamu n'omutima ogugamba singa teyaŋŋaana naalibadde nkola ki naalibadde nsobola okubaako kyenkola naye akuleka n'ogenda n'akukubirayo amatama n'akulinda ojje ng'owoloma naga kati kiki okitegeera kati n'abantu bennyini Edi waliwo omuntu gwe babbye naye kati for example wane Mubende kankukereza akalulu ke wagobera ennyaka ebuwekula south waliwo omuntu agamba nti Fred baamuwangula hands down yes okitegeera waliwo n'agamba nti baamubba kati kitegeeza nembantu eyo wansi oba oledoleseyo confusion ambagamba omusajja baamuwangula abala baamubba naye bw'omukwata n'atajja eyo debate tebaayo
abakkiriza defeat yaba ali eno waggulu kati yeno omutima gwo kati ne Fred yennyini kanko kyakulabirako bw'agamba nti adda tolowooza nti abashuwa dini nti akalulu ajja kukawangula kubanga bwe bakubidde mukano ne mukali baba basobola okuddamu ne bakola ki ne bakuwangula ate kakati buli eyakutte fulaga ya NRM agenda kubeera n'amaanyi mayitirivu kana akalulu agenda buli muntu agenda kubanga anoonya akalulu kobwa pulezidenti kana akalulu ka paalamenti kubanga namba bazaagala mu paalamenti ate ba making sure nti okutwala mu parliament toli twakagabo kati gwe twakagabo bamaze okusendasenda okyuke mbu bakuwe kaadi yaabwe bwe bucyencyango zeyo gye wava ng'ate balinawo edi gwe tumanyi nti eno takyukakyuka waffe kakale buli gwe bakuba mu ttooki nti oyo ayinza okubeeramu kawoowayi tajja kugenda mu paalamenti oba kifuba oba ddembe kati nze wenzirira ku abalonzi mwe bangi emizanyo gino bagizanya ffe tugibagamba tuliwo kubabuusa bwe bunakyenkya nga tokyalonda pulezidenti togamba nti saategeera nalabye bye bagabula walagi muli ku layini yabadde jeno bakuwa akawalagi bakuwa akawalagi bw'ogenda ku layini akawalagi bw'ogenda ku wayini akawalagi naye nga akawalagi ke bakuwa kali mu siringi ng'ebi nga 5 naye nga ddiiru gye bali mu kuyisaako ya myaka ng'etaano enyigiriza ggwe emyaka 5 enyigiriza ensi yo ogenda kubonaabona kubanga mu myaka egyo 5 basobola okuyisa policies ezigenda okubeerawo for 20 years kuba ssemateeka gwe tuliko kati wa 1995 policies ezayitaawo ezaali ennungi batandise ogenda nga bazitigoonya nolwekyo abalonzi mulina okwebeereramu mwetegereze nnyo abantu be mulonda tofa nti gundi aliemu tulina abantu edi mu byobufuzi n'abala bali mu parliament nga baali badde badirector balungi ba community based groups oba organizations oba NGOs ze zisima nayikondo ze zigaba emifaliso ze ziweerera abaana ng'oli ebyate byali mu kolafu n'akalulu omubaka wa parliament mwali badde mu mubuuza biki policies biki byolaba bitatambula bulungi byagala okuteeseza eggwanga kubanga ffe wetukulonda tugeze wana Ababukomansimbi North oba tokyali mubaka wa Bukomansimbi North oba ofuuse wa ggwanga lyonna olowooza kyenkana kiki kyosobola okugattako naye nosanga oli agabye obuwunga agabye amasepiki agabye ettenti aziika abantu ne bagamba nti awo ye mwana waffe oluvaawo nti emwanyi yagudde abaana tebakyasoma naye ng'ekisuula emwanyi egwira mu paalamenti gye watwala oli kubanga ne ssente zennyini ze batuwaamu ebintu ebyo ssente zaffe tewaba kulimba nti waliwo akusinga gwe final consumer okuwa omusolo lwakuba abantu abamu bawulira emisolo agenda nagamba nti kakati kampuni z'essimu muzikwate empola ziwa emisolo mingi kampuni y'essimu tewa musolo ffe tugisasulira tewali kampani wano ewa musolo kampani kyezikola ziyambako UR okuŋŋaanya omusolo okuva mu ffe zo ne zikola return kye bayita return kubanga eyatero bw'olaba data gwe bakuwa ku 10 MTN kankugereze ku 200 bakuwa si GBM ku 200 bakuwa GBM ku MTN ne kweyo GB bangamba mbu kampuni betwala UR etwala kuba 5 olukumbi 5 eruda mu kampuni ezolaba so tewali kampani wa musolo era tewaba ffe ba final consumers ffe tukola kife tuwa musolo kampani ezikola olaba abasuubuzi bagenda ne babagamba nti bw'oleeta emaali gisasulire omusolo then bw'otunda ofuna omusolo gwe baagaana baagaana nga bagamba kakati gwe nzijjako otya omusolo ku kintu kye sinatunda okitegeera olaba just invoice gw'ojja otya omusolo ku invoice kuba invoice ndi mu kubanja nga bo tebalina wiiringi toba banasasula oba tebasasule gwavuga bajaji yo bokisa for example wasasula omuchina ali China yawese ebyuma ebyo nosasula amasannyalaze gaayo mazzi renti we China bomalo bisasula nosasula transport yabireeta nosasula abakozi n'emmere gye balya mu kkubo bomalo okubirira ne bituuka e Kampala nosasula sitoowa amasannyalaze bakozi bomalo okubijjaawo nosasula yagireeta nakola akaduuka ka bajaji wano emubende kati gwe bwogikwata n'ogigula miliyoni 6 byonna oba obisasudde okuva China kakati gwe sente zo ze bakozesa ate ne bajja ne bakuwaako akantu bwe kati nawulidde yagabye Gomez lwakuba
ebimu nyinza okubyogera kate n'osirika nze ani aga Gomez nawulidde abagaba Gomez ze 3-7 naye ng'olyaga Gomez n'ekitambi okimanyi Gomez n'ekitambi ng'olyaga nze kampadde ekitambi ate kati nkyayagala ki ono kwenfiira yabadde mubende muno Gomez n'ebitambi ani yabigabye kabanda gwoyogedde nze ate mbadde mmanyi mbuuza kumanya naye ng'omuntu nedda naye awo yakaluki kamukozaako omulundi guno abadde nga atakoze ne just kwetenda lya abantu abalonzi muwulire abantu nga boogera mubawabule mubagambe tuyambe otandikewo ekibiina ky'obwana kyewa kubanga bye bigaba obuyambi kiri nakyo kiraka kintomeza kisinika businisi naye gwe otuwadde enkumbi nja kuvumanga muti yaba wakasuku bwabeera muvuma nkubuuza oseka kati woba tompadde information gyagala njijja gwe kati omanyi Muzambia yati anti oli mukwano gwe mukwano gwani oli mukwano sirakyali yankyawa nze saamukyawa yankyawa ate nze nagamba ku mazima ne bobakyali nga kugamba nze edi n'amazima tuli tuti akuwa ebyobufuzi waliwo life eya politics ne life wabweru wa politics kati politics alinga bolaba ebyemizannyo owagira tiimu ki nze ndi wase kati nze ndi wa Chelsea ne tuli wano tetulina buzibu naye bwe tugenda mu kibanda nkubuulire bwe tuba tusamba tubasaide naye bwe guggwa kati nebyobufuzi bwe birina okukola ki okubeera so tugamba abawagizi wansi eno temweyuza kuba mugenda kusigala nga mubeera mu kitundu kyekimu naye kambaweyo tiipu emu buli gwe mulaba abawa ssente oyo si mutuufu kiri engeri bbiri saagala ate obawabye omuntu nagambe ebimwera byogera ate nsirise ndi mukusiga kifaananyi ziri engeri bbiri waliwo omuntu akuwa ssente nga bakugamba yatunze ettaka oyo bw'oba ozirya oli mukuwaayo kasente ke kataka kadde waliwo omuntu akuwa ssente ng'aziyina ye already nga yakola zikuwa nga yayagala agende mu palamenti akoseza akakisaako naga kwata lyako kati anti zinagamba tonjawukanya nabakyali baba bakyali ate amazima mbanga let me give you an example ekyemipiira gy'amasaza omanyi sente abasajja ze bateeka mu ttiimu z'amasaza mpitirivu nalaba bajeti yawano obukadde 100 nti geemu emu esobola okubeera ngeri mu bukadde 6 bawangula sente mmeka mpozi bafuna miliyoni 3 teziwera 25 teziwera omuwanguzi namba emu mu masaza ziwera bafuna mmeka kolokoloko okunoonyereza kati tubulira anti tukireka kuba bayinza okuza tulumbaganye teziwera miliyoni 25 ze bawangula naye ogambe bajeti ya mmeka kakati waliwo obuwanguzi naye waliwo awangula ekikopo n'agamba nti baatubbye ng'ate alina ekikopo okitegeera kakati lwaki omubaka wa paalamenti yalibadde atunda ettaka lye yalibadde atunda ekizimbe kyatukiikirire tuli baana bannyina lwaki yalibadde akwata sevingi akoza bangamba yawaayo amaka egenda magogo mbu yagateekayo mbu baali babatwala mukozi twese omukazi n'akaaba mbu akaabanga abaana bange n'abagamba waliwo omugagga awo waadiwe yambu yamuwa obukadde ebi n'amugamba agende mukalukale ate omugagga mbu ngeri n'atandika okunyiga sapule kikolwa ku kikolwa bamukuba akalulu kati abamuwadde anti n'ekyo ekizimbe kyolaba kwayiwo ekyo ekyakisembu kyali kyakakooza bakiwutwala era mbu ku 3 ekiriwo ekyo ekizimbe kyolaba ekiriko woteeri nedda olaba ekkuba eridda mu kirungi okulika beeti ekyengulu ekyemmanga okulika kama anti kuli woteeri kiwangukuliko kisembo woteeri eyo ng'okiridde yonna mukalu ne bamuwujja n'atalantuka ati ng'abuuza kati n'omugagga wa Dweya yamuwa ebi n'atandika okunyiga Biikira Maaliya nnyabo mutuukire bwe nabadde mpagira talina kye yatunze kadi z'emmotoka za ne banayo omwavu teyandize mu kalulu kano anti edi abantu bonna abamansase n'omusajja gwe mmanyi yawadde ettaka kazero yaliguzeemu naye omanyi yaliguze agamba nga bwamukona ku kibuga kati onkoze otya nga bwagenda kuzo kanti amukama esimu nzige n'agenda n'ayima yali ku ssimu n'agimala n'asooka ayikwata bw'ati n'omugole bulazi nimbuulira ngenda abalonzi banne ttaka baali tutte n'akalu baakatutte
kalasi bw'ogenda mu nsi ezirina demokrasiya ensi ezaakula ze twagala okubeera nga zo politics si bwatyo bwabeera fe wano bwe tuli okitegeera bwe tuli anti kikyamu kyetwagala okugamba nti kikyamu anti ffe tusente tuyina naye situkola zakuwa bantu nze abantu kirere kibagamba kubanga nze njagala bakulembera bajja kakuwa anti kati nga balekayo nze njagala anti kati Eddie ekyokuba nti nze nzize okwesimbawo tekitegeeza nakuleeta bawaka tekitegeeza kutunda ttaka lyange tekinetagisa kutunda ttaka lyange tekinetagisa kutunda te investment za famire yange okitegeera nzize mbuweereza this is not a career nzize mbuweereza mumpulirize biki bye ngenda okukola biki bye ngenda obbakolera bwe mulaba nga ndi waffe mukampe bwe mba siri mubiveeko muwe akoze eki asaanidde ovuganya kayemba solo ndi walana Christine tuli wandi walana gye tuvuganyize yekyusakyusanga oli yekyusa ye Veronica kati ate era Veronica bannaye kiringa n'amanyu magembwa nekiryoka kigamba kisiru bannange muze bantomeza nga simanyi kumanira ebyo bijjeemu sijja bijjamu oyo mubaka yasayininga ku lupapula n'agamba nali manyi sayininga ku attendance list kiringa n'amanyu magembwa teacher abamu bwe tulabagayo mazima tebagenda zibuka maaso ate batumanyi nze sivuma naye mulimu omuntu ng'olina omugaa nti oli kisiru katungamba otya nti ekyobujeganga ekyo kati gwe mu palamenti toyiseewo etteeka nga tetumanyi tugenda olaba kulistinga kwoli ate n'olyegaana wali akasente bulidde akasente butumanyira nupu yakoze kasita kaadi zitandise okugabwa nupu yakoze eyo delaying tactic olaba bayongezayo omwezi mulamba si lwakuba waliwo abantu abakyatwala yenfomu wabula ati kati jukira nominations ziriwo mu gw'omwenda eza isi kakati bakutwala okimanyi fe abasaba tuli awo n'okuteekamu kati akasente tutya kati ate abamu bo basabira ddala akalulu tukasabira ddala kakati eyali badde anyiiga amangu eyateekateeka ebyokunyiiga amangu akyaterese talina wajjira eyali agala ogenda mu DF bakyamukwatidde eno enyalemu emaze akaayo DF enatero gaba kati nupu ejja genda okutawali ewasembayo ng'erina kulimuwayo ng'abenyalemu n'entalo zaabwe bazisetinga dda gwatoyagala tolina bwebatandikira aba DF nabo bakola ebyabwe kati otandika obeera awo nga gwe bakusibirayo ekyo kyali intentional yali calculation ate kirungi disadvantage kina eriyemu nti buli lwota omuntu close to nominations asobola obutafuna budde bukuulinga n'agenda neyeewandiisa n'akutawaanya nti singa kati NRM yagabye kaadi singa nominations zibadde za wiiki ejja bantu badde bajja kwewandiisa naye kati bo balinawo akaseera akakkakkana n'ak'okugonza abo abakyakakanyadde gye disadvantage ekirimu nupu balina obudde obutuula abo batabaganye onyiga genda weewuli nze njagala bali eri mu nupu tebaliyo lwa byabufuzi bya ssente baliyo lwakukulembera abantu nakwegatta ku mugendo gwa revolution gwe bw'obeera ng'obalayo kasente oli mu kifo kikyamu nupu tewali ssente ne tugenda labika tutya ddala mazima nga Walukagga yakulembera Busiro nga mazima Segona yabadde yeeyita omugezi all the time ng'atudde ebbali Walukagga agira ali ku bwa mmeeya kyekiri kye twayogeddeko Eddie nti bwe tuba twagala okutereeza ensi eno tulina okutunulira abantu betusindika mu palamenti tumalirize nekyashami mu malende tulina okubaka kati Walukagga tumalirize nekyashami mu malende asigale ku bwa mmeeya ne Segona naye tetumwetaaga anti kati agaziraze nnyo okugu anti bwe tuba nga tetumwetaaga it is okay tuteeke yani tufune candidate omulala anti neri ku bwa mmeeya gyavudde wali addayo wano nupu erina abantu erina options nyingi tuli ku bwa mmeeya waliwo addayo nze ndi Walukagga kwe siva ndi ku Walukagga kwe siva anti batulazeeko abo nti ate bakulembera osinga betuyita abayivu ennyo sooka ombuuliremu parliament is all about policy making ajja zikola abadde meya watamikanso wawuliddeko sente zabuze anti wuliriza mutuvaeko nammwe Eddie abayivu kye batutomereza ku Uganda yaffe eno kati mwe bizibu kyembadde wedda njogera ku bantu bawansi nga simanyi naawe oli bwanayingi ndi wa wansi atonda kati bw'oba ngamba nti gwe oyagala kulonda mbaka wa palamenti agenda okuzimba eddwaliro agenda okuzimba essomero agenda okuzimba nayikondo ebyo bintu gavumenti yebikola kati anti nakugamba
taata waatali anti nga talese kyakulya n'aleeta kifene muleme kumutugugobaganya mbu tulinze emmere mulye musooke kyekifuuse kitata kyammwe mulye musooke mubezeewo ekyenda gwe bwoba olinze taata yagenze kusaka matooke oli n'aleeta fene sooka obezeewo ekyenda edi mubuzaabuza abantu tutwale abantu mu paalamenti nga balinga bwondaba n'atukulembera yatuvaako atukulembera ate yetatuweeza kuba kati ayagala n'omuzzukulu we balanise omuteeka titatuweeza kati omuntu apulaninga ati ekintu mu myaka 3 ejijja ffene tuleme okupulaningira emyaka 5 tugenda ku Shamim Malende yakomyewo kuva e Kenya gyamaze akabanga nga mulwadde ate yabadde adde tebamukwata yabadde akoze musango ki Kenya nasoose kunyumirwa kana akasajja kange bane njagala okukayozaayoza Kakawato kani Kakawato omumanyi wa muna Kenya Kasese Giant sebo kaalinnyo ennyonyi kagenze Kenya eyo sebo bakategese wa eyo nkategedde akatamuna ne mutabani waako byakatona nze edi kyovula basiri wagira NRM ojjukira ono omusajja ticha kipopo wa biology okimanyi yali atandise n'okufuna baalangira ne bwe yavaayo n'agamba nze ndiwo NRM mpagira mu 7 Kawato oba yavaawa Kawato Katonda n'aleeta Kawato ate Kawato waddala kipopo kyamulabako Kawato oba nenga kipopo yalamaze okikuba ng'abantu batandise omulu aze nga tumulaba naye kati ali luddawa NRM kisiraanyo tuuka kati gwe giyingira olabe sisobola nze ndi Edi wa mawulire gwe giyingira olabe batunaddamu okulabako kamera wa mawulire buuza batwaha bangi ate nze bempereza ku community wano ne bakimanya banzita n'okunzita ye lwaki mba neetaaga oyingira pati anyway Kawato nze muyozayoza waliwo abamucriticizing nti musajja akuze simanya aswaza eyo nnugu amuveeko Kawato tabba eyo nnugu Kawato nange ekyo nze sikiwagira mumulekanye nnyo ekiwato kye kiswaza nze ne bwe mba nawasa taata muwala we tekinswaza mbula batazala byako bana mumuleke Kawato ate teri sente girako kigambo and you guys if you think okufuna sente tulina kukera kwambala masuuti na kwambala bulungi then muli mutoto mess sente muzijeemu ensonyi esente muzijeemu ebyobujega mubizijeemu okulowooza mbuno bwogenda ne bakulaba nga oyo Kawato yeekubira mazina ga ate nze bambi nanga nnyumira nange njagala muleta ku mukolo gwe tulina ogwalonki ajja asooka kubemba nabwekula south kati nze ng'ongamba nti yakoze musango asinga fulufiga akeera ku TV naawe mula muve ku Kawato sente teriiko nsonyi ate sente wojje tegira kugamba mbweno ya siweji mbweno ya radio mbweno ya biki era kyovulaba nze ndi mukubalamu kiro ye mmwanyi neyenjaga eriwo esinga ebbeeyi nkyerowooza naye tetulina tugiyisa nkyerowooza eyasenjaga erimu sente tulina tugitwala ate ng'erimu dagala panado anti baatugamba obugagga ku risikinga I'm calculating that risk ezitowaki njagala kulaba oba risk eyeteekingiwa but anyway Shamim yakomyewo abajjonkezi batandise omanyi gwe kasita olabanga abantu abali ku opposition nga babuukidde ekintu bwe tugamba anyway sijja gamba aba-NRM kati andize bempita opposition engeri gye tugenda mu gavumenti kasita olabanga aba NRM babuukidde ekintu omanye ekyo ekintu si kituufu omanyi bambi kati balipidde ki anti kati balipidde Shamim abadde mulwadde bantu bangi abagenze bwe batyo nga tulowooza Katemba ne bafa kanso wa Meri yagenda eyo yagendera mu VIP yaddira mu Kago Segirinye yagendera mu VIP yadda mufu so bantu bangi abagenze so Shamim bw'abanga yagenda nga mulwadde n'akomawo nga mulamu kye tukyebaliza Katonda ate ekyokubiri omukyalo okuva lwe yagenda nze ndaba n'okutaba siba n'okukiyimiriddemu kuba abadde alwana nnyo ekisooka Shamim omanyi omuntu yenna agaba edi bw'oba wali weetaazeko ku legal service osobola okukitegeera nti legal service eri expensive nnyo naye omukyalo yabaddewo ng'alwanirira abaana abo era kyovulaba neewunyanga ne babuuza Nalukoola mbu obaddewa mu struggle naye ng'awolereza abaana ba struggle kubwereere nga tasasula omukazi abadde adduka n'omulaba ku kooti ku Buganda Road ku makya Kawezi ali ku Nakawa n'amaliriza ku ki omusango gw'Abaseggirinya yagulimu abaana bonna babadde muso yakomyewo ekyo nja kukyebaliza Mukama Katonda yamukomezaawo nga mulamu ebyobufuzi bibaawo naye bwe kituuka ku bulamu bw'omuntu kyovulaba omuntu afudde NRM gavumenti yereesa abantu okuva ku mpisa eyo nti omuntu afa ne baseka naye nga omuntu afudde
wano mu Buganda teyasekererwanga kyobola bagamba nga sajjabbi teribulako kalungi kaali kati Shamim bw'abanga yakomyewo era batandise mbu yakoze stunt banange ate ekyo kankikolemu okusaba bannange abaana ba Nuupu naddala babloga ba Nuupu ab'enkyukakyuka nga mutambuza meseji y'enkyukakyuka mulinde okwawuka okweyawulamu nga tebannagaba kaadi mulimu abali ku mukyalo oli abaddewo ye Nambooze kati ate ono bwe yakomyewo no mubeere smart muwagire nga muwagira muyina ensonga mulinde bagabe kaadi kubanga namwe baana mu abasitwago muyina believe mujjukira ku kyaliwo ku Magala ne Nalukoola I remember Sauda Madada y'omu ku baali bawagira Magala nga futusoja munne but at the end we bakwasa Nalukoola n'akyuka kati gwe bw'oba omala okwogera ebingi nti muntu yakoze stunt mu kuddako okukwatibwa poliisi abaana be baakutte how much money did she pay kyovula banze mbaga bwe tuba nga tukyali muka tebanagaba kaadi mukakane tetwetunuzaamu ki bujja ku kyenkya nga wampisaamu eggaali ate nga bakuwadde kaadi nga nyina okuyimirira katuutiko kijja kukola ensobi kakati nze gwe wali ogamba ali empty headed ngenda kusabira nti akalulu kuba nange nyinayo abawagizi bange oba babiri naye gye bali ate obeetaaga to be honest Shamim Malende awo tukyamwetaagawo tuve mu byokusabira akalulu ekisooka Eddie tuve mu byokutunulya ngamba ono azze ne ssente awadde ababulog nedda Shamim Malende tukyamwetaagawo one mukyala ali strong ye mukyala betwetaaga when it comes to policy making ye mukyala Shamim Malende ye mukyala gwe twetaaga obudde buno gwe tusobola otunulya ne tugamba eyo matiriyo ya Nuupu kubanga talinaako kakuŋŋunta talinaako kimuli mabega kimwebuzibwako talina wakuwakanirwa wonna kati mwe abali mu kukuba mulinde abakulu bagabe kaadi kuba oyo omukazi namulaba enfunda nyingi nalwe naliko Kampala eyo ze mwenyini nemwerabirako emirundi ng'ena mu katale ng'alina abakyala so bwe tuba twetaaga mukulembeze leka abaana babawaddeyo sacrifice yaabwe mu struggle basaavinge kuba ekibatuttayo si ssente awo bwe bamu kubataddeyo ne ssente Shamim Malende nze era nzi wano okwogera nga nze ng'omu kubatambuza meseji y'enkyukakyuka Shamim Malende welcome back from the of course njiyite na death kuba obadde otuuse okufa welcome back you escaped the death welcome back I pray for you bannakampala baddemu bakwesige bakukwase kaadi oddemu bakulembere osigale nga bw'osigadde Katonda atuwadde omukisa gw'okomyewo oli mulamu nze kinyinza okugamba Eddie bwetunulira ababaka Nuupu beerina abamu gye tuyita quality oyo mukyala tugamba nti parliamentary material ekizibu kye nagambe Eddie abalonzi baffe tebamanyi bantu be balonda kale tuna n'ekizibu nti waliwo n'abeesimbawo nga tebamanyi na bifo bye beesimbyeko kye bitegeeza tulina abantu bangi abazize ku mulundi guno nga beesimbye ku parliament naye nga yeki omutima gumugamba nti mu myaka 5 yakuba nyina akeedi e Masaka mu tawuni yakuba nyina akeedi ku lukuludde erungala kiringa bwe nalabye Justin Nammere bamuwadde kaadi ye NRM obufere kabunyoke mu Masaka sitaayo oyo Nammere olaba Nammere yajja ku radio saakunyumiza yafera mu fere yajja ku radio n'akola talk show Museveni lwe yali side zeene mu Liberation Day mitwalo bajali 3 teyasasula nkugambye mufere bamukubire kitabo yazemu nakwata kaadi Sempijja sachi yali yakumawo watu sachi tegedde Sempijja ne Sempijja tasobola kudda buli muntu yenna nze nga yafugako n'avaayo tone manyi ya kirowooza so kakati bw'okola analysis ku bantu abeesimbyewo ekisooka Shamim omukwata nsobi ki Eddie kikyatakoze tewali noga nti kino kimulemye bane mumutulekere Shamim bebamu ku babaka betulina wa Kampala tumwetaaganga pate awolereze ku baana abeerewo ng'ali comfortable tomanya akasente ka parliament yako kebamu kayinza okwaka muyambako okutambuza legal services ezimu zalina okutambuza mpapula kuleeta beeyimirirwa mumuleke so bali jagamba nti tulina n'abantu abeesimbyewo nga tebamanyi na buvunaanyizibwa bwabwe nakunyumizaako kansala era ayagala okukola amendment mu tteeka lya poliisi nga wa Nuupu
mu kansa wa Kiseeyo yatuula ng'ayagala kansa etuule. Kansala wamuluka aleete etteeka erirongoosa mu ngeri poliisi gyekolamu emirimu. Kitegeeza nti waliwo n'abantu abeesimbawo naye nga ne kye beesimbeko tebakola ki tebakimanyi. Kale nojja n'osanga n'abalonzi kye balonda tebakimanyi olw'okuba Eddie akoze kyakoze n'afunamu kasente abeera ali awo ng'abantu basatu bamugamba nino kiteweesimbawo Eddie okimanyi osobola paalamenti ng'atandika agenda mu kyaki bwe bakuba engalo nga mwattu omutima gw'ebyobufuzi gumukwata. Bantu tubalina bangi abali mu kalulu naye nga bajjira mu mbeera bw'etyo naye nga bw'omugamba nti gy'olaga waliyo ki era omuwulira ng'agamba abantu tugenda kukola kino tugenda kukola kino ng'ebintu byayogerako na bya local government. Naye bw'otunulira Shamimu Malende ebyo byonna bimwogerwako nti n'okumukwata sitanti ekyo si kituufu. Ekyokumukwata si omanyi Museveni tagabaamu era akumanyi nti ojja kudda musobola okuba nga mwakoze olukwe lwammwe olutataaganya ekibuga aba alina okukwata mu mpambe. Ekyo si tezeyabadde sitanti era poliisi yamukutte nga beekengera nti osanga wasobola okubeerawo akavuyo mu kibuga kubanga Museveni akimanyi nupo ina numbers kati akimanyi musobola otandikawo abantu nga 10 nemuwera 100 nemuwera 2 nga takyasobola kakati ye talisikinga Museveni talisikinga era gwolaba abo abasajja abakuba enkuŋŋaana simanya Mathias Mpuuga okuumibwa simanya Jati SFC ki nga naawe ogamba mbu oli opposition nga followers mbu tugenda kudda eri tugambe oyo opposition omutuufu ebyo twabibuuka. Haya wetwatandikidde mbasaba mukkirize tubasibulire wano atakumira musaala nsaba bankumire Kalusha yakomyewo ayinza kuddamu tufisenga ku budde ensonga zonna eziri hot and trending tugenda kuddamu nange mbaddeko mu kaliivu nga nyina emirimu gyenkwasaganya naye gyawedde. Naye eyo obaddeyo ngaani obadde mashinale nalabye ebifaananyi kuva dda nga musajja laka mukwano gwoyo gwobadde okola naye. Natandika okukola naye nga 13 ogwokusatu 2 mugumu nga simu na byabufuzi nga tannaba naye nga nze media personnel era ne kati sikyusanga sebo nze media personnel ensonga zonna eza media nze nzimala. Naye zino miliyoni 5 za poliisi lwaki tetuziridde zitukole zitya zino ezo omutemu ono w'entebe owamutaaga ne feesi wagirabye ekifaananyi wakirabyeko kifaananani alaze ekifaananyi naye entu ya poliisi gwe kati ekyo gulaba kifaananani ebintu byagundi mukkirize mbasibulire wano atakumira musaala aba 10